Yes, butevu nkwanisa ku Fadi TV uji essaawa eno. Wasiibye otya oli otya ajeba gy'otusizako engalo essaawa eno. Enda kusaba subscribe nga tompere video eno kaleki. Rema Namakula bamuli bubi. X we yatabuse. Akatambike batambuza ku social media. Akabagamba nti Dr. Hamza afunye namba 2 na kukatabuse. Kugamba bambi bimutabudde. Mbandiza mwenda ngenda kusaba subscribe nga tompere video eno kaleki. Nyiga kade otanenge ono. Ada notification bell ojja kufuna notification. Buli lwatikanga video wano ku Fadi TV jikasto subscribe nga nonyigane kale obojja kufuna notification nga ntaddeyo video wano ku Fadi TV. Rema Namakula atabuse ku nsonga za X we atabuse ne katambi akatambuzwa ku mukutu emitimbagano eja social media akalaga Dr. Hamza nga alina omuwala gwali naye social media endos gubaise namba 2 owa Dr. Hamza. Rema Namakula asinzidde ku mukutu gwa Instagram n'agamba banaye ebigambo bitambula byonna bafanizi be temulina bigenderako mubigende empula kuba ebisinga ebireka biteeketeeke ebisinga biteeketeeke ku destroyinga bufumbo oba marriage ye ne mwami Dr. Hamza bagala kusanyawo bagala kubuzikiriza kuba okubusanyizawo ddala obufumbo bwe ne Dr. Hamza. Rema agamba nti wabika waliwo abamuli obubi abamutambulirako abagala okubanga basanyawo relationship ye ne Dr. Hamza obufumbo bwe bagala busanyizawo ddala bugwerewo ddala kuba Rema Namakula agamba nti nakuziza obufumbo bwe bukyalo tebuna kusana w'essaawa zino ne bagala busanewo nga Dr. Hamza ne Rema bwe beesinkana babula kweyoola abantu abo bakola ebintu bino kyebagala okukola abantu abo abakola ekyo kyebagala okikola ensonga lwaki baletedde X wa Dr. Hamza okuva n'abako Byayogera ebbanga eyise emabega. Rema agamba nti omukyalo ono tyavuddeyo yekka naye alina abamusponsalinga abagezako musikasika n'okubanga bamuteeka mu mawulire abeeko byakola ng'asanyawo obufumbo bwe ne Dr. Hamza. Rema asabye bafaanize bonna temugendera ku nsonga yonna egenda mu maaso essaawa zino ku social media kubanga ebisinga byonna waliwo abiri emabega waliwo. Rema agamba nti waliwo omuntu oyo nga ye bossi waabwe nga yabireeta bino n'okubeerawo n'akatambi akatambuzibwa ku social media nga bagamba nti Dr. Hamza omukyalo gwe yabadde naye mu katambi nti X oba si X kaŋŋambe nti namba 2 wani wa Dr. Hamza. Rema agamba nti ebino byonna bipange bina biteeketeeke. Rema agamba nti ebintu bye bapangapanga bitambula process by process babaako ne kibagenda okuzzaawo. Rema agamba nti basoose kubanga bateekayo ebya X wa Dr. Hamza ng'agamba nti Rema Namakula lwaki teyagenda kukola ki kuzika Edikenzo. X wa Rema Namakula X wa Dr. Hamza jukira agamba nti Rema Namakula obutagenda kuzika wa Edikenzo tikiraga omutima gwalina era nga X wa Dr. Hamza agamba nti kugamba Dr. Hamza yamusuulawo n'agenda n'omukyala nga Rema Namakula atalina mutima musaasizi ogenda okuzikirako omuntu newankubadde yali X wo n'afiirwa obutagenda kukola ki kumuzika. Rema Namakula agamba nti omukazi ono abyogera ne waliwo amusponsalinga oba amuteekamu ssente bateekateeka ebintu bya by process bamanya ki ekigenda okuddako kati. Rema agamba nti baasose kubanga bajjayo X wa Dr. Hamza n'abaako Byayogera ebyo ebyasoose kubanga bitambula kati ssaawa zino bafunye akatambi ne bakateekayo akalaga Dr. Hamza nga alina omuwala gwalina. Rema Namakula agamba nti bakyaleeta nnyo kubanga basanya obufumbo bwe ne Dr. Hamza. Rema agamba nti alina abantu bangi nnyo abamutambulirako bangi n'abasinga abamanyi n'abasinga tannaba kubategeera bamutambulirako bamuwondera buli jadda naye nga basinga kubanga olukongolo basinga ddusa nnyo mu nkolagana ye ne Dr. Hamza. Marriage yaabwe bagala gisaanyaawo obufumbo bwe ne Dr. Hamza waliwo abaagala okubanga babusaanyaawo naye nga Rema agamba nti abasinga tabamanyi naye nga alina basuubiza okubanga bali mu nsonga eno. Simanyi waje binagula naye nga Rema Namakula bw'atyo atabuddwa eka ne mu kibira lw'ensonga nti bano bazze bamazeeko nga muwogo baagala kusaanyaawo obufumbo bwe baagala kusaanyaawo bufumbo bwe ne Dr. Hamza. Rema bw'atyo bwasinze ku mutwe gwa Instagram n'ayogera ku nsonga akatambi nno kano katambudde nnyo olunaku olw'eggulo ku social media akatambi akalagwa omuwala ne Dr. Hamza. Omuwala oyo avuddeyo ng'agamba nti akatambi ako sigamba nti yali ne Dr. Hamza nedda era agamba nti Dr. Hamza tamumanyi kuba we baaliwo bangi agamba nti waliwo eyalikodinga akatambi ako ng'abeeriraanaganye naye nga yakozesa akakizaako okulaga nti omuwala oyo yali ne Dr. Hamza
ya recording akatambi ako yabagira aliranye Dr. Hamza nga omanyi omunabira abantu nga muri bangi nga olina goliranye nga takuli wala nnyo nga mwete katika kubanga mufuluma nga omanyi abantu awali abantu abangi katuna akozesa kakisako naye nga tesigama nti Dr. Hamza yali naye omwalo ye wagambye agamba nti omuntu yakwata akatambi ako kugamba yali nga munnamawulire anafuna abantu abatufu manyi bannamawulire baagala nnyo oba zibataje short ennungi oba zibataje short zikamera ndoza zi capture best capture ndoza zi best capture okupicturinga video yafuna baagala nnyo abantu abatufu bwe watyo kati ona agamba nti eyakwata akatambi ako yali munnamawulire abantu bangi bavudde nga boogera ku nsonga eno ku social media endozi nga bagamba nti omuntu yakwata akatambi ako ali professional kubanga yabagira nga beeriranye ate nga abantu baaliwo bangi naye yabagira ebbanga eyo libaali beeriranye nga tebanawo kubanga bafuluma okuva mu bali mu kizimbe munda yabagira nga beeriranaganye nga batekateeka kufuluma n'akwata ka video ku speed ate n'ekirala bagamba nti alabika ali mukono olwambegambega waliwo ko omuntu amusindika okubanga atambulira kwani ku Dr. Hamza abantu basingayo batyo bagamba nti waliwo awonde ya Dr. Hamza akwata amawulire ago nga alina gwagatwalira bosi we era bagamba nti eyakwata akatambi ako ali professional nnyo manya nga ali professional nnyo kuba akatambi ako kubanga akakwata naye nga tibamulaba Dr. Hamza tiyamulaba n'omwalo nga tiyasobola kumulaba bagamba nti omuntu oyo muntu wa kugamba ali professional nnyo ate ali mukono olwambegabega ali mukono olw'amawulire kugamba batabuddwa ba social media ndozi ba team Rema ku mukutu gwa Facebook ba team Rema bavudde nga bagamba nti omuntu oyo atambulirako ofumo ba Rema Namakula muntu kugamba muntu mukugu nnyo mu byokubanga alondoola abantu era nga bo basuubiza bagamba nti waliwo amusponsoringa oba amuteekamu ssente bati mu Rema ku Facebook bavudde nga boogera ku nsonga eya Rema butagenda kuziikirako edikenza abasinga bakiwagidde nga bamanyi nti bali bawagizi ba Rema ku Facebook amanyi ku Facebook bakulitingawo zi groups nyingi nnyo eza Facebook group oli ayinza okulitingawo group nga nagamba nti nze team edikenzo nze nkino team Rema Namakula ng'era bw'ogendayo osangayo bintu bya Rema Namakula byokabika togeza no totwalayo bya edikenzo bajja kuvumirayo bwereere nga bya edikenzo bagamba nti bya winwaji bagamba nti bya shiba biba bya shiba babogera tokwata te winwaji ate mutwala mu group ya shiba nga bogo bakirizamu yenga yewawe kati bano batimu Rema Namakula group yaabwe yegamba nti ekizigana ekyale mu kuba tiyagenda wa mu kuziika bo bagamba nti ebyayita biba byayita past is past ebyayita biba byayita bagamba nti x omuntu bw'okyawa x tewetaka kuddamu mwesembereza bo bagamba abasinga bakiwagira bagamba nti Rema kyakoze kirungi abasinga bagamba nti bwe yali genza okuziika omufu yandize engulu era yandiziikibwa ye kati bwe yali bw'atali genze omulambo tebandiguzise tebaguzise newankubadde teyagenze abasinga kugamba buli omu awe endowooza ye batimu Rema ku mukutu ogwa Facebook gurupu ye bwetyo bwegamba kwegamba bikyali awo bwebityo ensonga zino zitandika mpolampola naye nga Rema agamba waliwo abamutambulirako era nga bano bafulumya ekintu buli lunaku ekipya ekiyinza okuba nga kirimu ekinyuzi okuba nga kisaanyaawo obufumbo bwe ne Dr. Hamza. Rema yavudde n'agamba ku X we ku mukutu gwa Instagram n'agamba nti X we ono yavuddeyo jjukira olunaku nozadde olunaku lwa afikiroza ku lunaku lwa labadde looza Saturday Sunday X wa Rema yavaayo ng'agamba nti Rema Namakula omutima gwe yalaze obutagenda kola ki kuzikirako eyaliko bbawo edikenzo mulamu we tegwadde mutima mulungi yona yagambye Dr. Hamza yo omukazi gwe wafuna n'osulawo nzi n'ogenda ewooyo ye nga ye bwe yagambye X1 wa Dr. Hamza ba social media ndozi bangi bavudde nga bagamba nti ba X balina okuwewommozaako era bangi bamutabukidde omukyalo oyo gwenjira mu kifaananyi yaliko mukyala wani wa Dr. Hamza bangi bamulumbye olw'enjogera gye yayogera Rema Namakula avuddeyo nakola olwaliwo nga we mbategeeza ali video ng'etandika naye mbategeeza nti avuddeyo n'ayogera ku ki X we ng'agamba nti X oyo ebitabo byayogera byonna byakugamba yeenoonyeza bibye era agambye bafaanizi be bonna nti temubigoberera
temufollowinga byonna byayogera byonna mubiteekeko kakama mubisazeemu agambye mubisazeemu bino byonna byazze ayogera okuva luyatandika okujja mu kamera. Rema agamba nti oyo waliwo amusponsalinga era ng'amuwa omusimbi omungi okubanga ayogera ebyo. Agamba abafaanizi bane mubeere bagumu mukkakkane, just calm down mukkakkane, oyo temumuwa nnyo budde, talina kyabagamba, omusajja yamulina. Bangi bavudde nga bagamba nti X ne wanaakola atya. Abasinga bagamba nti Dr. Hamza bwe yabeerewa X gwe yakyawa yali alabikawo nati bwe yadde wali Namakula ati sawa zino anyirira ayakabwasi. Abasinga bwe bagamba kugamba omanyi ku social media buli omu abaako ne kyayogera ate bayita social media nga buli muntu awendowooza ye. Ate ddala ku Facebook Banange kiba ku Facebook wali wabawo ensonga eneetambula kati gwe kakutanda ogende mu gurupu ya Rema Namakula oyogereyo ebyekisiru ng'olinga nga awuliriza X wa Dr. Hamza oba ojja kajjuka bajja kuvumirayo oveeyo nga toyagadde. Eyo gye bayita social media. Rema Namakula bafaanizi be bagamba bo bali wedde nnyo okubanga bamubeererawo newankubadde omukazi X amuli bubi kubanga X ono alabika ayagala kusanya obufumbo bwani bwa Rema Namakula. Abantu bangi bavudde nga bagamba nti obufumbo bwa Rema Namakula buyinza okuggwera mu maziga newankubadde bubadde buluddewo okumala ebbanga. Abantu bangi nnyo babusabirira kubanga busaanawo naye nga Rema agamba obufumbo bwange Katonda mwali. Rema agamba nti kuva dda we bakolera embaga ne Dr. Hamza bangi bazze baboogera ebiki ebisongovu naddala ku social media ne X naye wuuyo yeegasseko. Rema agamba nti X talina kyamutya kubanga ayise embuvu n'obuddo abo abantu ab'enjawulo abasinga badde bakola ki bamwogerera ku nsonga y'obufumbo bwe nani ne Dr. Hamza. Bagita FAT TV, subscribe, like nga comment section. William baganya abasinzire Qatar, Saudi Arabia, Canada, Bahrain, Oman wali mu ggwanga lya Kenya nti mwe bali kubanga mujje kumirako abali mu ggwanga lya America kosa ne mu ggwanga lya Canada, Abu Dhabi, UAE nti mwe bali kubanga mujje kumirako. Abasinzire Qatar mbatumideko mwana muwala nakasita Rosette nkutumideko mubere bulungi.